beat. Nkolanga kadama ekinkoze sanga kadama kubanga nako okudaga kati bwe sikole nalyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba oba omusabye olukusa tajja kunyiiga takyasobola ali retired gwe okyali mu muzannyo kati nze Eddie mbadde mmanyi nti oba omukyala bineno byenfunafunayo obukazi bwange ebbali nga manyi yabitegedde nanyiiga nga manyi ekyamunyiiziza kati asobola kigamba yakaddiye takyali waliigi zaffe omusajja bannanga manjiza sente sina sente za kumuwa ekyo kyonna alina kwankubira essimu ba Asani babanja mbamanyi ba Asani babanja yakale nja muvuma buvumi kuba bw'obanga wampola sente nkunagamba ngenda zizza nina abiranga nkubira amasimu kati ngenda zijja wakati nazikoze ddi nakyo kimugamba nti wazikoze ddi Eddie simanyi kye ngenda kukola muganda wange kyekyo kyegambe kyoba okola ekitegeeza mama Peter ono alaba nga kati amaanyi gemuteekako mangi nyinza omukutula amagumba akulabanga bano bani abakuba ebikode mu lesolingi daloko akulabanga daloko naye kakati omuntu olabye nti okaddiye ate muno n'omuteeramu kanyo kawulire mu byokunywa kasinga ava ku mulamu n'akukwata bukwasi ng'ate akuwaayiriza akwogera mu bantu nti ate gundi yakoze kino gundi yakoze kino nga yakuwadde ebintu kitegeeza yakuwadde ki edi simanyi gamazima simanyi yakutireddemu kumbucha sana bangamba kumbucha sana watabu nti abaana ozaalanga 8 mu wiiki 2 kumbucha sana obago yakutereddemu yampadde kakumbucha sana kabadde kawooma katya kabadde nga kakaawa nze chai gwe yantabulidde simunywangako yabadde awooma mwanyi nkubye esimu omugambe byenkugambye by'omukazi mutemu mwanyi ampa olukusa aleme kunyiiga nti ate kati okoze obwenzi ate kuba luli yansanga n'obukazi era n'ayomba kati leero kino kye ngenda okukola jaba kimanyiko akuwadde permission mama Peter teeka mu loud nange mpulire eyo otadde mu bluetooth nti atono esimu yo togimanyi wakagula esimu ez'okuseereza toludde nayo hello wanje mama Peter jebale kale sebo nawe jebale kozo sebezero nange mpulire sebezero kale gye wampadde njikola ogamba nti gye wampadde njikola genakuwadde ate kati gwe munange oginneebazizza kitegeeza olina gye wampadde malirizo gikola kati oginneebaza ngimaliriza maama kati kyogamba nkoze ensobi okugamba nti gyebaleko ssebo atokoze ensobi engeri gye wampadde emirimu egy'okukola kati tokoze ensobi kuginneebaza anyway kyembadde nkugamba madamu omanyi kwendi nkuwulira nze akukubidde kakana nkunyonnyola anti simanyi okubya simu kuyomba kiki kiri bwe kiti omanyi bagamba bw'onyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi kati mbadde nkusaba nze nga lubowa omanyi nnyina amaaso agalabira ewala olabika emizannyo gyaffe wanje kyeŋŋamba kyentegeeza nti emizannyo gyaffe olabika okuze nga tokyagisobola mugambe nti gwe okyali muvubuka okyasobola osamba akapiira ye waaba akaddiye akugamba ofuneyo omuntu nga nzibulira nkugambye wobadda ebyokwogera ne bikubulako gwe konkubire ongamba ebitalina makulu kiki ebyaddala nze ensonga eyabaddewo olunaku ekiro ekikeesezza olwaleero teyansanyudde
Kati nenkubira essimu nkunnyonnyole bwe banga yegenda okubaawo ne leero ngambira ddala sidda. Kiri bwe kiti Maapita, kati mbadde nkusaba gwe nga bwondaba nze nkyali luvubuka luto, nkyali muvubuka mbula kalevu envuumuulo. Akapiira nkyakasambira ddala, ekitegeera kirabika okaddiye kubanga olina omuntu wo mugende mu kisaawe mukuba akapiira abeeko golo zaateeba gwe n'ogaana bugaanyi. Sikuwulira. Nkuwulira. Essimu ogitaddewo, essimu Maapita. Essimu ogitadde mu nkwawa nze sikuwulira. Yogera essimu giteeke kutu n'ebikazi by'ekyalo byabaaki. Nze nkuwulira. Kati awo nga nkuwulira bulungi. Yogera bulungi nga nkuwulira obadde ki? Kuva wankugambye. Okusinziira ku byonkoze byonna ebbanga n'otusiryanga enjala n'otuwa akawunga n'otukayukunangira n'ogenda mu mikwano gyo n'obagulira ebyokulya n'obasanyusa ne mulya ne mukola kikola essomaani waka mulwadde. Kiri bwe kiti nnyabo. Olwo togenda lufuula luyimba lwogenda kuyimba buli lunaku abantu basiba enjala tubalabye bangi. Ekyo kiveeko. Wulira nze njagala ombuulire kati tukimalirize leero. Bw'obanga okooye amagumba gakaddiye tokyasobola kubaako kyokola, mbuulira nze nfuneyo obwana saizi yange. Okitegeere obe nga gw'oli wakwoza ngoye waka ng'oli wakukola ki ng'oli wakufumba mmere nkitegeere nti eka nnyinayo awusigaalo wakufumba nakwoza. Era ekyo kyenjagalira ddala, njagala njoze engoye nakufumba byenjagala kyokka taata Peter oyogedde ensonga enkulu. Mama Peter kiddemu ng'ensi ekuwulira tonyiiga. Sejja kunyiga olw'ensonga naguma naagumye. Nga ne bw'onsanga mu kkubo tonyiiga. Sikyalina budde obwo lubowa, sikyabuyina ne bw'okola otya sikyabuyina. Mama Peter nga ne bw'onsanga mu kisaawe tonyiiga. Nkugambye sibuyina oyagala njogera emirundi emeka sibuyina. Oli wadde mbokola ky'oyagala oba ofuna abato oba ofuna ba myaka 12 oba 9 funa. Loud and clear. Thank you. Bye bye. Kuliko obuwanguzi. Eddie oba nkutwalewa. Ndi bulijjo omwana olina amagezi bw'otyo. Congratulations. You got a reason to celebrate. Obuwanguzi obututte. Waguma kyovudde ofuna empeera. Bulijjo manya agamba. Kyovudde ofuna embeera. Agamba mpeera. Waguma kyovudde ofuna empeera. Eno y'empeera yo. Ekitegeeza omukazi ono bulijjo ntira bwereere yandekaaleka. Omukazi ategeera. Akkiriza. Ategeera. Olabye wakwadde permission kati bulijjo otya. Kati kola buli ky'oyagala. Kati nsookera ewa mbabazi wange. Enkya okere wa mbabazi nakuwerekera. Ngende mbasama bange. Sooka wa mbabazi. Omuvandimwe. Nsooke nzijewo omuvandimwe. Congratulations. Mukama ngonjagala. Mukama ompadde obuwanguzi mama. Ngenda kulya buffet, ngenda kukyakala, ngenda kuba endongo. Lero tusolewa. Oba ku nnyondo lero tusolewa. Naawe oyagala. Tugende tufafatte babiri. Ove ku kyalo kuba kati naawe era onoonya. Need both of us. Tunoonye naawe onoonyeze wamu. Ove mu byagundi ate jjukira ebya desire. Ebyo kati ekitukuŋŋaanyiza wano lugambo. Yena yabitandika. Yeggwe
olwo bwe nabitandika nze nagambako omuntu omuggu nenkugamba obyogere nenkugamba ogende ng'obiralasa ku kyalo kyonna nasirika nagambako omuntu ogwo ono wabula nze temunsesa kati oba gwe wagambako omuntu omwono byatuuka bitya ku kyalo kyonna kuba kati ku kyalo kyonna byabuna buli omuntu akimanyi kati ani yabitandika ono yabigenda abisaasanya ekyalo kyonna wakola omulimu bwe nalinga mugamba ebintu ebyo namugamba nga tetwogera ogenda ogira oti nga yabyogedde naye ate naawe kuba alina obuzibu kubanga nakugambako nga mukwano gwange gwe kujja eri yonna ojja obimugambe kyali ki gwe tosirikako wamugambako nga mukwano gwo nange najja nangambako nga mukwano gwange nange nembitwalire yali ani mukwano gwange kitegeeza buli omu yatwalirako mukwano gwe yandeetera nange nentwalira waliwo omusanga awo kakati mwagala kuŋŋamba nti ensi yonna mikwano gyammwe kuba kati buli muntu abimanyi teri atabimanyi n'omwana omuto bw'ati abimanyi ensi yonna ebimanyi kitegeeza n'ensi okutuuka okuba nga ebimanyi nze we nagenda ne ŋŋamba bukirwa mukwano gwange naye nanyumizaako mukwano gwe okitegeera kati nebigenda nga bisaasana kitegeeza buli muntu mu nsi alinamu mukwano gwe Coconuts on the beat. Nkolanga kadama ekinkozesanga kadama kubanga nakowo okudaga kati bwe sikole nalyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulawo okutuuka madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otasima kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji ekinkozesanga kadama kubanga nakowo okudaga bacunya kadama ne bavuma ne bakuba kadama musala baguma